Mu kaweefube okugezaako okufuula Woodball omuzannyo ogusinga okwettanira ennyo wano mu ggwanga, ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno mu ggwanga ekya Uganda Woodball Federation kitegese empaka za Uganda International Open ko n'omusomo. Mu musomo guno baakubangula abazannyi ba Woodball bava mu mawanga ag'enjawulo obukodyo obujja. Amawanga okuva ku ssemazinga wa Africa agasoba mu 25 ge gagenda okwetaba mu mpaka zino. Abazannyi 5 be basuubirwa okuva mu buli ggwanga nga pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Woodball mu ggwanga Paul Makakayongo bw'annyonnyola. Abazannyi bava mu Africa okubateeka mu kutendekebwa mu muzannyo guno gwa Woodball. Ate event ey'okubiri ye Uganda International Open gye twagitandika bulungi nnyo kubanga tubadde tetunnafuna mukisa event eno kwetabibwamu mikwano gyaffe okuva mu mawanga ag'ebweru, naye omwaka guno tugezaako okulaba nti obuzibu buno tubujjawo era tusuubira amatiimu mangi agagenda okujja nga gava mu bitundu eby'enjawulo eby'ensi. Obuzibu bw'ekibiina kino z'ensimbi ezikyali ezakkekwa mu nteekateeka zino newankubadde nga International Woodball Federation ebawadde obuyambi bw'ebikozesebwa. Tugenda okusaasaanya mu event eno tejja kukka wansi wa miliyoni 3. Kale nno tumaze okukuba obulanga ku mikwano gyaffe egya Woodball, amatiimu mangi ne gavumenti tugiwandiikidde National Council. Tusuubira nti bajja kutusuula omukono okulaba nti ekigendererwa kyaffe ekyokuba ne event ey'omutindo tukituukiriza. Mu ngeri y'emu, Nantamega wa Uganda mu muzannyo gwa Woodball era ng'akwata ekifo kya 7 mu nsi yonna Zawedde Lilian wakwolekera eggwanga lya Thailand ku Lwokutaano olwa wiiki eno okwetaba mu mpaka za Thailand International Open ez'omulundi ogw'omwenda. Zawedde asuubizza nga bw'agenda okukola obulungi omulundi guno bw'ogeraageranya nga bwe yakola mu mpaka ezaakakomekkerezebwa. Bano bonna abajja mu eno championship tubasuubira okubeerawo mu Uganda International Open. N'ekirala nja kuba neeyongera okwetegekera World Cup ezigenda obeera South Korea. Uganda akakiikirirwa mpaka zino emirundi 2. Omuzannyo gwa Woodball mu Uganda gwettandiddwa nnyo amasomero, ebitongole by'abakozi ko n'amatendekero aga waggulu.